President agati nekera ku macha nemba meeting. That's how panic gegamanyi ga kadaga gabaddewo mu kibiina. Kegamba azoganyiza mama nyabo. President najena naga gundi. Tulondo ono nyamba tulondo ono nakwata simu nakwa head of state. Na sebase nekubachera nekira ne bakula. Nafuna 197 she's a power. Kadaga was running parliament against Museveni. Against executive. Abadde ayagala kukozesa parliament okukuba executive. Kati yenga Museveni amanya amanyi gachi. Ate nga amanya ababaka ne Kadaga bamuwuliriramu because okuvayo openly nafuna 197. Kitegeeza nti sebo omuntu aweza abaka bibiri nga alwana lulingi party nakiriza ata Museveni n'abakuba naga FDC ne DP zonkolagana nayo so mujuba amuleta kutabululu bwa Kadaga mbega kutabululu bwa Kadaga gwe kati kankubulira olaba abo basemuju tebakyayagala bya opposition babiva mudda Uganda among yafunyo obululu 410 omanyi nti opposition yamuwadde 410 bamuganye n'okwogera Kadaga yasabye okwogera nga bakyali mu executive committee nga bali ku parliament nga bamaze okulonda yasabye okwogera era deputy speaker bamugambye speaker aliko outgoing speaker yagala kwogera yebaza ababaka omukisa ogutamuweereddwa Kadaga waba wadde namba 3 mu NRM nze nsuubira nti bandigenze mu kalulu ka caucus baba bakabe NRM ne bamugoba ne bakola akamyufu ngabe bakoze deputy akamyufu kapate kenjogerako nti ababaka be NRM bandidonze wakati wa Kadaga n'olanya mu pate yabo Mikonoza fana flashlight channel Uganda twebaza mwabali chatutandika na bebaza kuba nti mwe mutufudde kyatu nakolwa leero twebaza kuba nti mutubeddeko mu buli mbeera mutubeddeko mu subscription mutubeddeko mu supporting us mutubeddeko ku all areas ku Facebook YouTube amne ku Twitter handle onakolwa leero tuli amenga betwagambye Uganda empya kitufu tansogirengerako transogirozaako okulaba nti ne President Museveni atanso byenyigiramu kintu kimutabukidde Junior kirabo otya mebale ku subscribinga keep sharing elsewhere Tune Tamale Jnr mutabani wa Tamale Senior Tamale Jnr is an activist is is a tourist is a manager bitu tukikechi bingi nnyo byokola bikubuzabuziza era tuyagala nnyo abavubuka bannaffe please they should engage themselves in different activities yet tobera mukimu totunya kuba nti no wasoma webale kusoma naye ate baba wasoma kusoma kukuyambye eki think out of the box oba wasoma ebitabo byo no graduatinga emirimu gibuze gendo oliyo kulima kuganya please be creative keep thinking left right and center such that tusobole okwekola kulanya omanyi Uganda wetu se we have to work hard okufuna akasente neka twetujidde onakulwa leero bannange ebinda mu nsi byanjawulo Kadaga bamukubye ettale bebaddo abagenda okufuna ba minister kigamba bachali ba muntu oba tuli mu nsika kyeno oba bavuka what we are going to do so tulina okumakinga sure nti nolaba nti nsije tulimu yonna tulina okwera mu nsi eyina sente ate eyina abantu kati nolwe ensonga eyo kyembadde ntoza Junior tuteze mage kigufa bavuka kuno omulembe guno omulembe omuteri omulembe omubobi gwe sikukyalo tikukyalo mulembe gwamuze kubala ikiza ganda kati ebyabwe bigenze bikoda bitya bigwawo buza abatulaba tutandikira bebale nnyo kutulaba n'okutufollowinga n'abatulabira ku flashlight Uganda nawe nenkwebaza Professor okumpanga omukisa n'enzijano ne tubeerawo eddakiika ze tubaddewo tulina okubaawo n'abagezaako okutulaba nga abo baddayo ne ba reflectinga ku bintu bye tuba twogeddeko manye ekizibu kati ekiri mu Uganda ebyobufuzi bino bye tulimu
kati nze njagala we mpeze emyaka nga 34 mbere nga mbivuddemu nkole ebirala sikulemerako ng'abantu abalemeddeko embere wanga politics bw'omulwamu ennyo tuka n'ogweddalu n'otandika okweyogeza weka era bannabyafuzi bangi obasanga bali ku makubo beeyogeza weka kwa byoba olowoozaako ebiba bitambula ate nga binyiga obulamu bw'abalala bibeera bingi. So kakati Juni tuwayeemuko nga abantu as if tetumanyi kikiriko naye ng'ekituufu ekiriko tukimanyi tugamba we should be forethinkers for those people besanaba kutuukako ume olaba in academics if you think that what you're thinking is the best then you fail here. Sure. You have to think that what you know that's it but still go for further research or sort of find out more information about of what you've been thinking of. That's what you get deventi omanyi Uganda yo yeewunyisa era producer tujja kusaba tufune ka clip ko no mukulu gwe bayita Zaake Zaake I don't know whether Zaake ng'omuntu sorry I'm not yet sick movement nendoza oba amecho chikulemesa how to describe it oba mulamu oba mulalu oba wafujjo oba ebintu yakoze yesterday. Let me tell you there are things that you know kukkiriza nti fountain of honor wali newe okomako wala bintu yakoze yesterday. Yeah, nakirabye kye yakoze ya oganidde president which is bad. It's totally bad. Yeah, it is bad kusanga head of state no mubogolera or no you shout at him, but let us also look at the other side what might have caused Zaake to act the way he acted. You see bw'obeera mu nsi ng'abalimu balalu naawe ebiseera ebisinga olina okweyisa ng'omulalu. Yes. Kati mu Uganda muno bakuttira omuntu mu kwekalakaasa ne akuteerawo sente za compensation. Omanyi compensation kyangu nnaku zino omala okutta n'otazifuna. Kati Zaake on the other side mubi, ekyo sikkiriziganya nakyo. Omuntu ali civilized nti osanga president nga atudde nawulidde bakituufu yamuboggoledde but yes he uttered yeah which is bad. So ekyo kyamu naye nga kyetusinga okusaba nti bate abaana be baasiba. Zaake abadde alina obulumi mu mutima nti abantu balya ne banwa ne babeera bulungi nga ne president bw'omutadde ne ng'ate baganda baffe abali mu kkomera babonaabona. Looza kyeyadde agezaako okumujjukiza tituli wano tutudde tebaka ba palamenti maybe Museveni ayinza okuba tamanyi nti yabasiba oba nga yabeerabira. So Zaake n'agezaako okwagala okukola ki okumujjukiza wadde kiri kifu naye cause ye eyinza okuba ki nga kweri nga nnungi nga alina obulumi. SFC ekubye Zaake emirundi mingi bamusanga ne bamukuba. Eriyo abalaba okubwa kwe nga bambagamba akyali muto bambagamba yabalumba. Nenze nga bwe manya emirundi mingi nange bwe nakubwa abasinga bavayo ne bawa endowooza yaabwe bangi era bakyayogera ne baga nti oyo omwana yeepanka abatamanyi n'abatandabangako ko abangi nnyo tebamanyira tebadako nabo ne bavayo ne bawa endowooza zaabwe. So mpozi nga tutudde ne Zaake oyo n'atunnyonnyola bulungi nnyo ekyamuleetedde then we can respond towards that. Tusobola okurespondinga ne tufuna side entuufu ne tujajinga story eyo naye ng'ekikolwa ekyokuleekaanira president ng'ali mu kitundu kyali ku parliament n'omuwogganira. Waliwo n'olunaku lwe yawogganirako VC ow'Emakerere yali mbijjukira VC era bamutwalako ku parliament awera ne bavayo disciplinary committee ya parliament nemugaa nti ekyo si kituufu omugenyi bw'ajja ku parliament ng'azze mu kakiiko
byagala byonna omubuuza biriwa bikoma mu kakiiko naye yali zaaka alina obulumi nti ebiseera ebyo Makerere era yalina ebizibu nga vice chancellor aganye university okukola oba twali twekalakasiza tuition kati ng'abantu bano bamuwa bagamba obulungi tebawulira banyumirwa nnyo omuntu abagambye obyo manyi gavumenti eno nayo yakusika muguwa olina okubeera nga naawe osikagana nayo omuguwa okumalako nayo kyobera nga olina okwesuulamu eddalu because you are in wolves bw'obeera misege olina okweyisanga ki misege kati kibeera abunnomo to act nomo olina n'abunnomo situation gwe buli obeera omulalu bwajjano netusigala nga tutudde kibeera abunnomo weyisenga era naawe mukube ya mulalu naawe let me tell you Junior, in actual says if you find the two mad people fighting and you join their fighting once the fourth person comes agenda gamasanza baruma mika so what I'm trying to mean is that Zake's reaction and the President Museveni's reaction indeed the two mad people were on floor. So now these other third people abasirika na MPs abalala corresponding no bafuse balalu. So at the end of the day ngeza kukatiza kyogambe boyesanga ngoli misege no weyisanga ekinyonyi gikulya munange gikulya so kwa wala byonna weyisenga omusege bikanga bakange kange so kakati mwebe byabaddewo echa Zaake naye ng'omuntu kuba abamu badde bagamba kadaga's lose nti abamu bagamba nti yabasibyeko President Museveni abogera ebyo yabasibyeko obwavu yalemesiza fa abavuka okufuna emirimu kadaga hakati nenebuzaako gwenga as an activist Ensonga ejo jogerako ki where are we heading when you have such a lady out of the parliament and she has been one of the key pillars of NRM? Where are we heading and where are we expecting tulina ekizibu mu Uganda nti tuli emiliyoni ago no. abiri masiru emiliyoni abiri basiru ekyo kyo nkyogera si kitya namu emiliyoni endala 10 tebamanyi kigenda maaso mu Uganda emiliyoni 10 tebamachigenda bo tebamanyi batunula butunuzi baga kino kidde eno emiliyoni 5 zabivaamu saagenda ne zibeerako mu byobufuzi ne zibivaamu ebbiri ze zimanyi kigenda maaso manyi lwaki nkozesezza ekigambo kiri kyesaagala kukozesa abantu bangi batema okutegeera omulabe yaani nze bwe mbeera mu noopu obanga mpagira noopu njiwagira ono principle si ku worship n'omuntu kyalaba n'okibuusa amaaso ebintu bisatu ebyabadde mu scenario ya Kadaga teriyo muntu ayagaliza Uganda mirembe asobola okugamba nti entwala gye baatuttemu Honorable Kadaga yabadde ya bugunjufu yabadde ya mirembe si mirembe teyabadde ya bugunjufu ng'omuntu akoledde eggwanga ebirungi kwa nsagala kutunulira pate yaabo naye bamuganye n'okwogera Kadaga yasabye okwogera nga bakyali mu executive committee nga bali ku parliament nga bamaze okulonda yasabye okwogera era deputy speaker bamugambye speaker aliko outgoing speaker ayagala kwogera yebaza ababaka omukisa ogutamuweereddwa Kadaga waba wadde namba 3 mu NRM nze nsuubira nti bandigenze mu kalulu ka caucus baba bakabe NRM ne bamugoba ne bakola akamyufu nga bwe bakoze deputy akamyufu ka pate kenjogerako nti ababaka be NRM bandironze wakati wa Kadaga n'olanya mu pate yaabo ne basimba bulungi layini tetwali fudiani asimbye wani Kadaga ne bamukuba akalulu nakkiriza nti ababaka kuba parliament si ya seeke ya babaka seeke yo jolaba project z'abantu akiwanda bayita musiru amanyi gaabwe Honorable Naduliye ne bakasuka wabbali
era wadde boogera bano bagamba nti naddira kubanga akyali mu system tekyali sobose. Abasajja abakulu nga bakyali mu system ebyo byonna tebyandikoze eki ebyali baddewo tebyandibaddewo. So Kadaga yakola ebintu bina ebimukubizza. Yazimba power base. Buli woba n'abawagizi mu gavumenti y'NRM toyina abakukkiririzaamu nga bangi ate nga balina substance, you become a threat. Kadaga abadde ne ssente. Era ezo ssente ziyambye abantu bangi. Nsobola okubuulirako ebintu ebimu ebibiina by'abakyala bingi biyambiddwa Honorable Kadaga. Era bwe basomye CV singa wabadde nga otegeera nga owuliriza bulungi wandirabye ebibiina n'amapalamenti n'amawanga ag'ebweru gyakoledde. ono ayamusembye omusajja oyo. Honorable Kadaga yabadde n'ekintu ekirala commanding region. Ekyo ezo zonna threat. Gwani ya commanding region. Weerabidde nti NRM abali e Busoga tebawuliriza executive committee, tebawuliriza President Museveni, bawuliriza ani? Command on ground. Command on ground ye Kadaga. Era ebimu bye bamunenyezza mu sseeke bye nategeddeko kwe kuli nuupu okuwangulira waggulu e Busoga. Ng'abamu basseeke member bamugamba nti yagendanga n'agamba nti nze mumpa akange. Bali mbaveeko. Omulunzi w'entaana enoonyeza akake. Ente zaabula ye eri ku luno. Kadaga saw this coming. It wasn't a surprise. Ye muntu yekka mu NRM afunye ekifo nga buli kifo kyabaddeko akirwaniridde na kifuba. Ye muntu yekka mu NRM atafunangako kifo mirembe. Nga kifuna where by validation. Simanya vice wa bicho we NRM. Naye akalulu ako nga bamulondo okubeera namba 3 mu kibiina kye NRM. Wandirabye state interference. Ezibadde zibaawo. Kadaga bamutebudirako omutwe gw'omwana. Ogono gwali gumutwalaganya. Omuntu natta omwana n'amutemako omutwe agutwalirani. Kadaga. She has survived 6 assassination attempts. Njikeri emmotoka. Emmotoka ey'obutwa. Helicopter. Yagenda n'egwe walala. Kadaga. Jali suppose otambulira. So bingi. So nzayagaliza Uganda emirembe. N'ebyobufuzi ebyekigunjufu. Badde ndowooza nti abantu b'NRM oba abantu because tabadde speaker w'NRM abadde speaker wa ggwanga. Absolutely. Ebimu ku badde bimwanya nti ababaka b'opposition badde basiba mu ofiisi ye era abasinga badde bamuwagira openire. Era twakirabyeko bakikoze. Mbu nga bamutwalira ngambo. Mbu Honorable Lutamaguzi yasongeddwa mbu babeera mu ofiisi ye nga mugamba amagundi takuwagala ago. So bingi nnyo bye twawulidde ebibadde ku parliament awo. Naye ng'ekikulu mu byo abadde azibye oluggi lwa succession. Omuntu amaanyi mu constitution tebagateeka mu executive na judiciary gali mu parliament. Parliament nekuvaamu. Parliament yekola emirimu gy'eggwanga. Parliament erina oversight okulondoola ssente z'omuwi w'omusolo, appropriation okugabanyamu ssente z'eggwanga mu ministry gye ziraga, budgeting. Essente zonna ziri wali n'obukiiko bwabwe. Parliament esobola okukola etteeka nga president mumulonderawa mu parliament nga mulondera mu parliament. So abadde threat eri seri government eri abagala okusikira Museveni yawula government ne public interest. Eya second nzolanya yabadani mukodomi wa president abadde weri wa 40 eya soso okwogera yasomye gundi ya olanya mune wa rwabo bright ya birama related to them okulagira ddala nti
nti ekituufu ekintu tukirimu ekituufu ekintu fe abakirimu era byonna byabadde agamba tumulwanisa yeffe yavudde open be bazze openera okuleeta sipiika kiri Uganda kakati n'olwekyo nze ali mu politics w'obugunjufu gavumenti eringa mmira buli region erina okwerabamu tosobola kuyita mabega ga pate ng'oyagala okupanishinga regions ezitaakulonda which is wrong as a president. Everybody abasoga bwe babagga oli president kwa toyina nsonga gy'owa ne bwegamba nti Kadaga aluddewo terms bbiri oli mu mukaaga ate ab'omukaaga we muli. Kadaga yakoze statement egenda okujjukirwa mu byafaayo byenze kye yasingidde okunkolera ya standings against NRM nafuna 197 votes against 200 something against Museveni. Kale in fact it was like yadagena kweza obululu bibiri against president yagenti nakwata simu nekubira mubaka ku mubaka naye bwe yamala okubira mubaka ku mubaka kye kyaddira obukadde obusoba mu 9 baba they used ku individual mubaka ku mubaka bagenda bamuwaka ki akaze akasiimo president agati nekera ku macha nemba meeting. That's how panic gegamanyi ga Kadaga gabaddewo mu kibiina kegamba azoganyiza mama nyabo president agati najena naga gundi tulondo ono nyamba tulondo ono nakwata simu nakwa head of state na sebase nekubachera nekira ne bakula nafuna 197 she's a power. Indeed Kadaga show the threat. She was strong. And now it is Kadaga versus Museveni because she wasn't Orange. Ate kubajjukira Kadaga teyakozesa sente era talina 10 kye yataddemu kwate ziriwa zaayina yabadde favor y'abantu. Kadaga abantu bamulaza omukwano ebyaddala kubanga bategedde bana abantu just bo bagala because Kadaga was yabaddewo ng'aregulating amaanyi agasukkulumye executive ge yagala okukozesa nga ye regulator naga nedda bannange tukakane. You need a woman like that. Binajjukirwanga bino Kadaga tajja kwera era nze akalulu ako nategedde nti eggwanga lino liwambe ddala kati waliwo group tuli mbuwambe abakuba Kadaga is not a threat to Museveni, is a threat to those who want to succeed Museveni because otalo tuli mu succession. President Museveni nafiira one God forbid siche mwagaliza kandi muntu nga speaker Kadaga yatudde wali oyinza okulaba ettabu olabe yagana referendum ey'emyezi 6 nga speaker yalina obuyinza nadda tukagendemu ebya covid mbiteeke wabbali mkazi n'agaana bulijjo bamutya wabula kindabikira nti President Museveni abadde teyagala ye ku omanyi yetavaayo nga ye ayitawa mu party emugondezeemuko mu party kati baati akalulu bagana omusa mu kalulu ka party kuba bali bakimanya ajja kola ki kuluzinga ajja bakuba Kadaga yali ajja bakuba mu kapati vulaba nga Seke yaga we have decided that Seke not as NRM ko kase yababaka Seke sazeyo nti Seke koze eki ibandange ya rabbi so yalaze ekintu abakazi abasinga kye bati okukola n'abasajja izo okustandinga nogamba kino sijja kola ki sijja kigendamu yalaze President Museveni nti sigwe asobola okusalirawo buli omu nti ojja kutuula aliyo gaigundi vaawo kiba kikambwe so nekegamba Junior ekituufu nze kyasiza okuneewunyisa mukuno okunda kwa speakership mu ggwanga lyaffe eggwanga lya mukuluti Buhabulwa nti president yakkiriza nti nno position ya speakership y'amaanyi zonna president ne judiciary speaker basinga amaanyi nati abasinga nati kyabasazeewo ekifo Kadaga tabadde wa amaanyi nga ye kifo kibadde ekyamaanyi
ekyo ekifo osobola okikoza bayisa ababaka this pleasure ye million 200 eya million 200 nti this pleasure je bayisa mu parliament tisibasanyufu nti siki president yasooka abawe million yameka Kadaga nasalawo ng'omuntu kati kankubulire Kadaga was running parliament against Museveni against executive abadde ayagala kukozesa parliament okukuba executive kati yenga Museveni amanya amanyi gaki ate nga amanya ababaka ne Kadaga bamuwuliriramu because okuvaayo openly nafuna 197 kyakitegeeza nti sebo omuntu aweza abaka 2 nga alwana lulingi party na favor twamuna Ssemujjunganda atalina level Ssemujjumbega era bakyogedde nti oyo nakkiriza ate Museveni n'abakuba naga FDC ne DP zonkolagana nayo Ssemujju bamuleeta kutta bululu bwa Kadaga mbega kutta bululu bwa Kadaga gwe kati kankubuulira olaba abo ba Ssemujju tebakyayagala bya opposition babivaamu dda Uganda Amongi yafunye obululu 410 omanyi nti opposition yamuwadde 410 Amongi deputy speaker yafunye obululu 410 nze navudde ku opposition ya Uganda navudde ku babaka nabo bamuwadde bangambye akasente ka Amongi ku ka speaker bali wa Kadaga tebabawa ekyo kyo bakikolanga bo wadde eriyo n'abaka ba opposition abalonzoolanya era ng'omukulu yabakubirako omukulu menyini kasente kamuwe musolo kawooma so it was a battle of money nyenze akalulu ka Amongi kankanze 410 oli Sereko bulijja babeereddewo nga yiwa komene okuba bamugomene mu parliament Sereko yafunye 2 mubona omuntu kanatenjagala akubibwe ddala yadde Ssemujju nadde n'abapate ye bakimanyi yali ennusu tebamuwagidde oyo ne FDC teyamuwagidde kutta baategeera nti ono Ssemujju musajja ayagala nnyo ebintu byaki byakamane yeefuule n'alina principles ayina ki n'ayingira mu bintu byakamane banna abe FDC kugamba ze kiza okunebusa n'ekirala nti gwakakalulu Amongi owa NRM yafunye 410 nego okimanyi nti nno nakola record gwe gusoose nti nno parliament yes wakola recording ogikoledde mbafuba amaaso nga togikoledde bantu bagezi nti region ya gundi Uganda egenda fugibwa region emu kati north ne west olanya brother wa Winyodolo deputy governor ne north Amongi naye bonna beeyo bonna net kati abaganda abataba president Museveni anti baba punishinga ne east obutalonda next time gwe tomanyi nti osanga omusajja mu west ng'ayina ka constituency kalimu abantu 100 kekenkana na Makerere nenga member wa parliament agula buguzi kubanga west yesinga ababaka byonna byakola ki byakufuga kalulu kabwa speaker nenga mama tumwebaza emirimu gyakoledde eggwanga ye Kadaga kati singo lyakugamba tuwe bibi bya Kadaga byakoze mu parliament ene ewedde oba nebisanje baddemu bobo birina bibi ki buli omu abeerako ne side ye ennungi ate buli omu abeera ne side ye eki embi President Museveni yamulaze nti ababaka bulijjo betunoonya nze naawe nsobola okubakozesa against you ababaka bulijjo Kadaga bayimbirira mutu wababaka bangi bagende mwenalemu yamulaze nti era noolanya naye yakimulaze tinaye wona abanga oli I can use these numbers against you wadde tukalonda ki kyekimu so ebibi gyebiri bwe bibaayo nyenze bwe ntunulira ku bwe bibaayo nze sibimanyi tobimanyi kubanga manyi si talina numbers mu parliament olanya Kadaga mbadde mupimira ku regulation of debate
ebisigadde talina numbers, speaker talina veto. Kino wemba sikyagala tekijja yita. Ebintu byonna ebya parliament biyitibwa ku majority. Kulonda. Naye baagaye nti yakwata obukiiko n'abujjuza aba opposition. Newewuunye. Ne basooka bacunya ba minister okufaako. Ebya party yabadde yabivaamu dda. Bo bagaa nti ebya party yali yabinnyuka dda. Kale ate nga baagala bamuwa obwa vice. Kwafa kiwakkiriza Abaganda. Naye bamutulugunyize kubanga gwe kyotamanyi nti obwa vice president bulina ministry. Sente ozisaba eri mu State House. Nagamba tetunafuna. Tetunafuna. Gwe gira olindako tetunafuna. Kale ate nga abalabe be basigala bakuyingirira. Era Kadaga by the way kati situation gyalimu singa tafuluma ggwanga lino. Abalabe bakoze amanyi ge bamukubisiza. Kwa kati mu MP just. Ate nga bagenze ne mu court obwe MP babukolechi. Bamujeeko. Nze natira abantu bano. Nange. Bote bawumula. Teberekereza. Ba yellow girls nga bakwezinzeeko. Omukulu awuliriza bo. Mbuli ati bogera ne president mu mugambe mbu ba yellow girls nti bakulwana. Mba adda kuside yo. Eraja gamba sibimanyi. Byogera ko tetubimanyi taddewo investigation. Kadaga badde bamulwana badde bamanyikiddwa. Era nga ne all indicators show mu party badde tebakola ki. Tebamwagala. Naye nga buli wagenda okulopa omukulu omugabi oyogera ko sibimanyi. We shall find out. But he saw this shit, saw it coming. Nemu kuyitawo mu kalulu kaabwe state interference yali y'amaanyi. So abayagaliza Uganda emirembe n'okulaba nti buli omu abeera mu gavumenti. Bwa gavumenti sente zamwe wa musolo. Bekiri. Oloza za mwami Museveni ng'omuntu. Ezo sente z'abana Uganda misolo. Era kotemako kakati nze tuyinza kuŋŋa nti ave mu gavumenti y'abali etya nga sente zamwe wa musolo. Buli omu alina okubaamu. Naye singa President Museveni akoleka conference ayita fenna abavubuka fenna twingire parliament tumuwa akatambi ng'ensibe bwagikozeemu asobola bamuwamba kisiikirize. Olaba zino time kati gye tugenda mu gino emyaka 10. Gwe twalabye oli owa media nga wandika nti Kadaga budazi olanyalanya mbolanyalanya naye ng'osobola okukuba ekintu ekyo ng'oli wa media nti Kadaga nga gwe weerabidde engeri gye wajjamu bangi nnyo abali mu bifo bajja badaaga. Gwe amaanyi ge baakubisizza Kadaga gabadde g'amaanyi yabadde asibye succession. So kyo kyaliko nti Kadaga singa lukya nagamba Bobi Wine tukole party eri strong. Tajja kikola ekyo. Tajja kikola. Ebyobufuzi waliwo ababizannyira munda, waliwo ababizannyira ebweru. Kati ffe tuva eno twagala Bobi Wine. N'eri abali mu gavumenti abali munda bamwagala. Si bwe batwe babizannya. We bali. Gye bali. Kakati. Ne baba bakoyo okujogebwa. Kakati. Tusuubira nti Kadaga ekyo ajja kikola. Ekyo okuva yaga nti kati nyenze mu party bweti. Naye asobola ku myaka gy'amaze mu NRM n'abantu bayinamu kasi buli omuntu abatakwagala asobola okukozesa ekyo n'afuuka ate ow'obulabe ennyo. Bekiri. Kubanga sente ya buli alwana abeera physical. Entalo ezimu zirwanibwa mu ki? Kati amanyi ebizibu byabwe aludde nabo. Amanyine we byokya nakoleze manyi wanyiga na kubanga ku Mbabazi na Debo Mbabazi Kadaga Kayihura Sejjusa waliwo ekyuma ekibakuba. But every would be challenge of the future must be destroyed now. Kati ye Bobi Wine kyebasinga okukyobolanga abalumya omutwe yakola party talina gyalaga. Ayina n'ababaka nkaga mogo. Kati oyo
oba tojja mukubanga bano bano bagaana okutekinga decision. Omanyi bannabyabufuzi ba Uganda bonna ne bakayigula kyekyabakulobi bo balowooza nti bagenda kukola bye bakola batuuke ekiseera kumbe ono afuga tayagalangako olutalo lwa munda. Bw'oba oyagala okulaba amaanyi ge gwe defying authority bajja kukolagirako bwerere nga Kadaga kye yakoze naye ekyo kye yakoze ekyo okumwesimbako awo n'agamba nafuluma sezaga nyinze independent nakwadde mu ngobi eno nelwakwadde mu ngobi eno zabike ekyo tekikoleka era babadde balina okugjayo amaanyi gonna nekkiriza gaana ekyo kikulaga nti no Mr. Tibaburu any time from now nedda omanyi wasoma divinity solo David yalina ebizibu bye naye Katonda yamugamba David sigenda kupanishinga nenja kupanishinga mutabani wo yali Solomon bwe yafa mutabani we Jeroboamu n'amusikira. That marked the disintegration of Israel ne yekutulamu. Museveni ejjeno Museveni abantu bonna banyizizza ne be bayisizza obubi ababakoledde bonna baga nti affe ke tumulinda akole ki aveewo kubanga abalwana entalo zino beyambisizza obunafu bwe tibona aleeta erinnya Kadaga wano Musoga agende oba bano tebabeera na bifo ab'omu Eastern tebitukwata kagende ffe tusazeewo bannyini nsi kakati ebyo byonna ababirabanga basirika kaiva kunfe batataafe abavaayo ne beexpressinga obusungu bwabwe mu public nawayo anga yeriki abo balungi ate ng'akubulira ekituufu ekibuma kati waliyo bapretenda bangi Museveni bayina nga bapretenda nange kati we bamuleetera akantu konna tino gundi pretenda tanoonyereza atekingirawo decision ko abamaze otegeera nti ono so lubadde lutalo lwe twali twalaba nti lujja kujja olw'enkwatagana ye ne opposition ebadde ennungi ababaka nga bamwagala ate abadde mukyala muntu mulamu nnyo nti omuntu okuva mu kifo tekiruma nnyo n'ababadde bamulyako bebangi ebbanga lyamazaawo bangi babadde ayamba abamulyako babadde bangi. Did really the government think of Kadaga ye muntu ali somewhere ayina ebikonge ayina abantu abamwetoolodde basobola okubeezaawo ebyo tebakyabifaako bafa ku busika kabaka mulwadde Kadaga agenze Archbishop yava andire ejijikolachi ejijivuga so professor nze bwenti olutalo bwe nalulabe it is so bad kwaba abagala abadde bamanyi obukulu bwe n'engeri gy'abadde alijulatingamu amaanyi g'executive nga si yesa wabula nga abuuza manye nali muteyagala babuuza bibuuzo lwaki budget yenejja lwaki sente za covid ziri bweziti lwaki mutuleetedde kino she has always been asking why question eyo gye batye nnyo why omanyi nageze nenebuuzamuko Kadaga yenga omuntu really if you can have such a government that overthrows somebody like as if somebody has not done something very important that is so bad it will embarrass our nation. That's so bad. Kadaga bandi muyise ne bamukolera ne yakabaga ne bamusibula parliament omukazi abereddewo parliament ne musibula bulungi nasibula ababaka
ne engeri gye bamututtemu ne president engeri gye yabadde ayogeramu tekyabadde kirungi, kyanyizizza abantu bangi. Ekyo kyo nkikubuulira. Era abantu abangi, abantu ba wansi babadde kadaga sira kuba nti mulungi nnyo. Naye babadde basiimye, badde basiima ku mirimu gy'akola ebyaddala. Niyo mayinza kyembadde njagala. Era singa mbadde ng'omu ku bali mu ssemateeka ya Uganda, Speaker twali mulondedde ne tumusimbira naye akalulu. Nange bwe nandirowoozezza. Tumusimbira abantu bandi mulonze. Baleme okulonda ono owannakinnoomu. Tulonde Speaker agenda okulabirira abannayuganda ffenna. Speaker alina okubeera independent. Nga talina na kibiina. Kituufu. Ssemateeka alina okukyukamu. Nanti bengamba ssemateeka baba akyuseemu. We are the right people to take decisions. Era Ssemujju ekyagambo procedure kadaga badde tagoberera mateeka mbo badde tagoberera procedure. Ne procedure bye biki? Twakyusa wano ebya age limit. Abalamuzi yaga procedure tezagobereddwa. N'ekintu kiyite. Procedure Museveni ge mateeka mu Uganda. At the moment. Museveni ye constitution. Kati judiciary eri wansi. Executive yagifuga. Parliament ebaddemu ku buzibu nga beebuuza ku bibuuzo waayi byebyo munnange byotunuli nawe ebikusobera ffe byatusobedde dda. Nze sirabanko akalulu kano kannumye nnyo mu bulamu bwange. Nategedde obukulu bwako. Buli munnayuganda atamanyi kalulu kano. Kana akalulu mu Parliament zonna ezakabaawo ke kabadde akamakulu. Kubanga kabadde kalina bye kalaga mu biseera by'omu maaso. Absolutely. Uganda betigenda tunyumira nga kadaga akyaliwo. Tubadde tujja kunyumirwa nga bwe tubadde tuginyumirwa. Honorable members, no. Let the minister come herself. Endulu ne zivuga. Jango oyogerere netulaba batasoma. Endulu ne zivuga. Human rights? No. We need the Minister of Security here. Ajja kyogere on the floor. Lwaki bagamba akakiko kaje kogere? Jango webereremu. Tufiridde ngwanguli omukazi. Abadde taseka. Ye mukyala abadde combative. Assertive. Yes. Omanyi Parliament tulabye kumanyi ga Parliament bulijjo tulaba nko ku speaker agajjayo nga bwe gayina kuba. Assertiveness. Noteka wansi ekigere ky'ensi n'ekiwulira. Era waddaga nti ayagala nnyo kozesa obuyinza bwe nedda ababbi bw'otabateekako kifuba. Tefulanga media yamukubye. Bonna beebamu. Era section of bavandimwe eziyo nsanyufu. Abadde abalemesa. Pozi ng'ongamba nti ekibi kya kadaga kulemesa babbi sente. Ababbi abalemesa. Abadde agenda n'akwata budget ezo n'addayo n'abitunuya n'abisazaako. Ng'abasajja bakuba ssebo budget yawe zisesa. Naye kati bagenda byekubira. Nedde kyakisinga kunyuma kibaddewo kiti nti y'omukyalo ono abadde takkirizigane bano kwegamba nti singa gwe junior wabbako ssente ne bagamba alina ogenda omwogerera simanyi taliiwo nga kugamba owaayi gwe omubbi mu bbinye kadaga abadde assertive and Parliament kyeyeetaaga. Bino ebya yes ebya executive byolaba ebya prime minister gwe tomanyi abantu tebamanyi President Museveni. Ogena mu state house awo nosanga bajje no sebo nga balina ennyota naye nga beewumbye bwe bati tebasobola namutunula na maaso. Ajja tuwalebeka vyunga yogera. Ngolaba prime minister bizibu bigena maaso mugwaga naye nga president wajja. Omuntu yekka wano mu covid minister yatuula yali mama Amelia. Namugamba nosa ababoda boda babakutte. Ngolaba mama Amelia yakola ki? Naye nga basigadde kakati kadaga badde assertive. Bana be executive bye batagala. Bali used ku yesa kubanga mu Parliament aba NRM tebogera balinda ekintu kimu minister amaze okwogera wikonka bali ku remote era fulo giraba honorable Nsereka avaayo honorable Ssemujju ayingirawo honorable Ssemujju avaayo Sseungu ayingirawo kakati kadaga abakolere ki yeye abaye baleetera boogere kakati n'olwekyo ensonga zonna ze bamukubidde tezibaddeemu nti yadomira SFC gosobola okyogera
mubategevu solo chokera ntikadaga dumire SFC eyo bigambe bali abantu wala jabo yali abadeko di commander chief nko SFC dumira towala byenga bakubazaake president yamaze situka kana chief judge tasola kubaga abavunaga Museveni yadumira yadumira era yasituse nakwata omuzanaka wacha mufule ya parliament ko wali twabadde mu parliament bannange bamukubidde bwiriri ne gwanga ddyo lifudde tetubagamba mazima kadaga waba agenze president arabika kati atandise lutalo lwa kupanishinga region zitamulonda which is not good. Absolutely. Government eringa mirafe natu ino kwerabamu. All right, kakati no ensonga eyo ensonga twadde twebuza ngaba abavubuka the human rights activists banabaka activists abantu enjawulo nga tugeza okwewunya Uganda eddawa biche biddako olwono kulaba tino kadaga bamusudenga mbwa nga mmese nga kintu kikoje kakati meba minister mwetolodde muloza mulikachi olaba the second in command bamunyize nyamwe muddawa tetumanyi keep subscribe ku YouTube amne ku Facebook akumata 12 twenza twenyanzege mwebalumye baleddala twadde ne muzukuru wa Yokana Yohana mtabana mulundi so no lensonge twenza twenyanzege mwebalumye baleddala we tutyaleko kompeo kusiga nga tubawereza have a lovely akalukaba kubye katukubye kale akumata 12 mwera